Who is this? This is Kato Lubwama. Well, Kato Lubwama, aren't you calling to be X0? At your age, we are guarded completely because I had you myself. I had you myself. Ochimuira, we are getting into this and we no sesiko. Hey, Kato Lubwama, stop. You must stop it. Lokela or go into no sesiko. No, that's Wagano Kura. How dare you? How dare you tell people that you refuse, stubbornly, you refuse to grow up? You refuse to grow up. You want to be like that. Stunted, with your big eyes, with your big nose. A very stupid, incompetent, a stupid character whom I cannot believe to be Kato Lubwama. Kato Lubwama, why don't you stop? Why don't you stop bambolaling? You bring a one like Kato Lubwama, you're very funny. Now, what is bambolaling? If somebody asks you, what is bambolaling? Can you please bring the answer? Can you please bring the answer of the word bambolaling? You're creating stupid words every time and injecting those words into a stupid thing. Stop your bambolaling, bastard. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM Tours and Travel ebaletedde Canada Niagara Falls New Year Fest 2023 Nyumiro 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada. Ate omulama mudangu kubo omuzanyi ogulekerane bukoka tu munafuna like kufudeka naye kiboko zibashe zinagwe munamba kunduka tukubire dale za ddala namuse abana ne balaba era abana tebaseka baseka nemba y'abantu bannange akaana kaali mwera nga bomanyi ensi nembaga nti bannange omuzannyo gukomyawo mugendeeka mwebale kubabala ibulungi akaana kaifuuka kaga mutubbya kale bagamba ebintu bino abannayuganda ebintu batandika buto okumanyiira abantu akaana kaali katutule basajja bakulu abasajja omuzannyo bakawoza nti mutubbya Kakamanya kati anti babba abantu kali kampi nnyo twabona n'akagubya nekalogo omuzonyo kijjo manyi wezi tukukola mu somanyi kati olabangobye olwa ayambuuza nakakati bwebangoga nti wano wamu olwonze ennyumba yange yeruwa njukira sengange yangobye ye bawasa muwase aye nambuuza nti yange yeruwa nimuga nti anti bawasengawo abeera mwami wo nti mwami anti wano wange nti waawo ewange wewa ezande sema zifunye tujja tukolemu ku kijjomanyi kika wano senkubuga wano Ben wajjula abantu nga bameka wano tawawera abantu 12,000 jawe kati lwaki temuzanyirawo ani agamba abantu olanga ekintu webuza nze ndiwe mutundwe muno monna mwange anti tusooka ne tukola omuzannyo wano tukola kijjomanyaawo ne tufuna abantu bemutamanyi muwendo ekijjomanyi kinyaga bitono gwali mulungi nnyo obalaba emizannyo gy'eddeeyo giri very powerful tomulina kugundi
Nembadde njagala Nyo tumaga tuliyo. abona we bali tuguza musimu wankubira nnyondo nga muli ne John n'onkuba ennyondo naye Katonda twabona bunyanga ntumukuba emisumali mu bigere. gwe bati mwalumba waka mwalumba waffe mwalumba waka Mariam n'alooka avayo nanga akankala yenna bamukubye nze John yankuba ennyondo yateekawo ekigere bwati n'alooka akuba ennyondo audience n'efula oyo afudde ne Ben ogwo omuzanyo bali bagenda kutta Kituru batuba amayinja ku stage. Ngaliya tetujja kukiriza mutemu bwenkana Mege n'atugalamirako bwati. mwami kibuka walale kumajja okuzanya ebifo y'obutemu Wazanyanga dube. nodda mu human Tunamanya tule comedy mu mayi. ni comedy ye wo Bali balowooza nti ndi wali abutemu. yo comedy wo nnyo Nembalagirako bwere. yo comedy wo bannange kubanga neoli kibuka omusi ayina yali mubi nnyo Jini wandise tulina project gye tuleeta nesebo mulina okuzanya mwenna nno tugenda kubasasula omanye kati kyenasuubi Tuwe kadi. agenda bawa mulinde mukatono tugenda yona kuba script yalwekali omuzanya gugenda kubeera mu Serena temutukaluubiriza Beni temutukaluubiriza gamba ne ba actor banno bonna byonna buli aso na buli kimu Sokubaga yagigambe. Twagirozaako. Ne maji. wagirowozaako kodi Twagirozaako. Eyewe. naye katwagala kubasasula mujja kutuluka mujja kutula mujja muve mu babitegeka muze kisinga okunsesa kiri kimu Baptist bansesa Baptist bannaabwe baba bagamba nti babategekera ekintu bakikole tebaagala kakati mwofuna zino embwa z'ababitex enkukunyi z'ababajjo kano kaketi bwe bamala no bajja bwe bati n'abagamba naye babategeke nga muwaayo ate ne sente tebabawa nkukunyi mulwakuba mwe mwakabalaba nkukunyi zennyini ate ono Ben yatuleetera ebizibu ebyo yatuleetera abo bambaleesi sigo wakkirizanga bambaleese nemutegeka ebintu bya Kafeero nemutegeka Jimmy Katumba nemutegeka naye ne bambaleese balingamu emabega baali batimbi ba bipande abaali abatimbi b'ebipande kati bafuuka bapromota Pride Production ebintu ebyo wafaako byaki katabatanyimanyi byaliyingira mwe babyonoona babyonoona twali ku mutindo mulala nga shetuka kuba rihasi kati bakumanya bayimbi ne bakola eri wamala ne barihasinga okumala wiiki 3 Jimmy Katumba ne eri wamala netuleeta Kafeero Sozi ne basudde yali nkambo ne barihasinga ate abano baali bagana abo siye baali baganja okukwatagana ne bafuna oluyimba ekiwuka kadogo nze sobola kuva bakuba jjajjange nze kuba jjajjange nzire kuwani nimwagala mutuze ku Yesu nze sibangako mujju kintu ekyo kimunuma bannange nemukula n'abaana nga bakuba emigga emiti basome Yesu yafa ddi naye nga Kato wakula bagamba nti somaani Yesu twalinga wano nawe mubaza veeri twalinga nawe ku church neddeewo ono direct nzununda mukisenyi ono nakulwa naye twasoma n'olunaku lwe twasoma omugi twakatika nkubire olunaku lwe lumu lwe twasoma okusembera nze nalinga ne Kato netugenda netusema nga ono muzavveeri nga muzavveeri neddeewo deewo mumanyi gwenjogerako deewo ono omutolo tomumanyi yali wa Elias Lukwago naye mwasoma naye twasoma naye mu Kisenyi ne Kasiita muganda w'ono naye Kasiita yayitayagala bintu byakusabasaba ebyo tabyagalangako kandaba bannange mukatambikano yamaze dde okula Kasozi benzi ngojiwako uyo
Omanya oyo wuwo. Oyo byomu. Bangambe Kasozi yagula benzi yatemyanga bajja kugaba nagula bihamba. Kati olaba Kasozi. Kati abo be babu. Yagafuna buli omwana gwe yawa ebiye byonna. Nanti buli omu buli mu katemba. Buli omu nzoyogera bwogezi bwoti. Nintegeera nti oyo Senkubuge. Kati Senkubuge tiyatondayo mu muntu yenna mulenzi. Yatonda omuntu kachapisa. Yekka azanyanga ye akolanga ye neza nandowooza naye bikuza okubanga yekka. Kati buli omu aba n'ababe nenze nina owange entanda. Disorganizer yati kyusa kimutendeka. No, what are you disorganizer? You are a disorganizer. Am I a disorganizer? You are. Really? What do you want to read? What to read? Weyefuna okuba omugezi nnyo era aba mugezi yenna eri mu bamu. Nenga disorganize. Bw'asalawo divide and rule akikola paka ku to. Bw'asalawo Yate kya divide and rule akyagala nnyo lwaki? Amagezi mulina mangi ate gaapu wakati w'omugezi n'eddalu ntono nnyo. Bw'ova ku magezi ennyo Volaba. Akadima okumwogerako yajja kunyigira. Volaba. Alex mukulu. Toyinza mutegeera oba mulamu oba mulamu. Kubanga mugezi nnyo. Mugezi tu. Kati ate okubanga Alex yayitira amagezi. Brilliant. Kale ennaku zino nno Intelligence brilliant. omunoonyi taliiwo. ate walieko ewe tukonkona waggulawo. Ng'obuuka ekikomera. Sisobola munze ankuba amasasi ag'obweru. Talina mbwa. Talina mbwa talina nki. Naye ali awo mulwadde nno. Gwe mukubira awo. Mukubireko ku ssimu. Beera nti gwe wabeeranga naye ku pride. Mukubire. Olwo otegeere bajja kuvumaavuma. Mukubira Alex. Mukubire eyo olabe kintu bwe kitabuka. Twende kwa meeting. Iwewe honorable. Bana tugende. Tugende mu ofisi. Abaganda bonna. Tandika. Kati otandika okunoonyeza Kato, otandika omusima, omunoonya. Sisobola okumatuka nnyo ebigambo. Sisobola kusimatuka kintu kyonna. Ndi musirifu nnyo. Sijja kwogera kigambo kyonna. Okujjako Neighbors Sport. Naye okujjako Neighbors Sport yetuliko kati kyetupromotinga buli wantu wonna. Naye nga Abaganda bonna baluganda. Era gwe kibuuka wange Kato Lubwama wa Luganda ni ani. Ani twendira gumuko ekozi ani mukazi wange. Umanyirwe mbadde nsuubira nange Jeni munako Luganda. Jeni munako Luganda. Lunene nnyo nno. Luganda lunene. Onakabiri oba muzukulu nakabiri muzukulu nakanya. Bakusala akanyata. Nyuma nyina bwe yakola ne bakusala akanyata. Ate sala ngo yadde nayina akakusala. Naye njogera nnyo. Kato yogera. Kangujjukizeemu. Bwe ntandika okuzannya. Neegombanga nnyo okuzannya n'abanene. Ddala ggwe. Abatali mu group ya Kayimbira. N'abalala bangi. Naye onako nasooka okuzannya naawe sigenda gwerabira. Kijjomanyi. Ekijjomanyi ku Bativale Theatre. Mwali mulayini wali nga bawasenga wange. Senga wange nga yakuwasa. Yampasanga bansindika. Bakugoba bagenda n'osuubula walaji. Naye nga amaka ge mulimu nga ga tata wange. Tata bwafa. Senga n'asigalawo. Naye obuzibu bwe bwajjiranga bangobanga nfulume ngende kati nonsanga nga bangobye. Nombuuza nti obadde ki? Nega nti senga ngobye. Naye kati kutunulangako obutunuzi bwe nti maaso yalina momenti ya nnaku. Era lwabange manyi nakugambye ti ankoto bambi bwe manjogera
tokanula amaaso naye olwamugamba nga bwe ng'alimalayo bwati tisenga wange yango nti banange nga ndi mu nnaku banange nga sirina kuseka nga naye neesanga nsese nkyakugobye Kato bagenda bakola omuzannyo ku ssomero lya Kyagololo kakati ne bakizuula nti abaana tebasanyuka tebaseka naye bazuula ng'abaana baagala ebyentalo ebyokkuba kakati oba yali wayifa n'ashirafu twalina nze ashirafu ne wayiswa obudde bugenda omuzannyo teguggwayo abaana tebasanyuka temunakyamulabaana ne bateekamu kibooko bwe nga bakuba wayifa kibooko akati paka wayifa lo yagweri n'abagamba mukama noonya kafeero aliriddawa genze boy called kafeero kafeero waliyo siyo oli muto afulumye oli muganda wa kafeero namwagala okufaanagana emba batamwe tufaanagana zonna zasoboka mukaga ngukubye baba batambula mukube bakube nalemu kyebakola nalemu yali mu parliament eketeko kuteka Museveni kusente okugera wali muganda wa kafeero amankulabye emba mwasowoka nnyo emba famire yammwe ate mulabye eki ze nabasobola Kato Lubwama waliwo ekiri mu ddiiro nabazaala kwa maana ali nkuzaddeko former MP waliwo ekiri mu ddiiro olubaga ate nga gontwala twalese tusaba kasibante wange ono yatuwakira boodi zokka kasibante ekyobugaga tiyatukulaakulanya abantu bano basibe muwe mbona yazanyemu olaba tebamuwa leta dayiseze ekisasa kati nze oyinza kunzija olwokuba mwawangula kasibante nemulowooza nti kati fe abakasibante twafa nange saagala kuteeseza nagisi oba omanyi okanyanyanyanya ebyo nange ate oli nagisi olaba okubiddewo kitegeeza kusattulula mwagwa wano mwenaalemu kakati obadde obuuza nti Kato Lubwama gwenga gwe musajja abadde mu parliament noonya aleeta etteeka lino okujja akawaayiro aka21 bateeke Museveni ku ssente ya tekisoboka ayetazitowa ssente ya Uganda tuteekeko Bobby muteekeeko nze Kato Lubwama oyo nze neetagisa olamwagala batemwagala n'ogenda n'olya wekka walya wekka kakati ogeyoleete nani walemu ebisanja bibiri naye omubaka yava eri mu myaka 3 najja n'ava mu palamenti kati ayagala tufuga mwatubba bubbi Kato Lubwama nno okulabya ojjiri otambulize tambuliza ono mugobire owaffe wano byansuulowooza naali baddeyo kufiirayo bufiizi obulamu bwange njagala gwe Kato Lubwama noonyezeko emupya ateeka etteeka eryo mu parliament omulina sipiika yennyini ate sipiika ateeka private members bill yajja kujja bamemba abanga 3 oba 4 eteeka balireete nze kyensaba majambere gamba mukamaawo awummuleko Museveni olina byonyumya naawe obuuzi tulina abaana be bagamba abaana babagamba basome be bakulembeza ab'enkya kakati banaakulembera okusinziira Museveni byakoledde Uganda owulira ne bwatuwonyeza bamusibirwa mu bba abasajja ebijambiye byalingawo kakati oli muvubuka oyesambulamu n'akakadde mu baatutemanga kafeero bajja muga nti ntudde wali tujja mmubuulya naye ekyetteeka totubuulidde anaatuyamba
Obadde mu parliament naye bino nabikozanya buzanya. Bayemupi bangi bajja kufunayo omwaleeta. Tubuulire omugezi nga bwe mwayisawo egirimiti ku ligimu yo. Ate twagiyisaawo tutya. Wadduka buddusi g'oyisawo egirimiti. Yogera ku egirimiti mwe mwayisaawo ekintu. Nawe nga tubuulira ndaakuyisizaawo. Watugamba ogenze kuli. Ate olirese oze tugabane. Lwaki bwe wali olya nga tutuwa? Kabaka Mwanga. Obusiru bw'ennyoko. Kabaka Mwanga. Kati mulyawo. Kabaka Mwanga. Kabaka Banyanga. Kabaka Ssemagoogi. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM2 was in trouble. Ebaletede Canada Niagara Falls New Year Fest. Nyumiro 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada.